Yo, this is from Pantilla Mawulire ganaku mwana muwala ono yamanyiddwa nga Mariam Nabukenya kiwanuka era ngono abadde muyizi ku St. Joseph's Nagalama wabula nga yafudde obulwadde bwa COVID-19 ku Phiphie Jekwoli ate nga manchi okola kyamanyonyi ddala mujje baleje mutusizaako engalo olunaku olwalero mwana mulenzi yabadde amanyiddwa nga Jeremiah ono naye yafudde obulwadde bwa COVID-19 naye nga bano bonna benkusomera bafudde oluvannyuma lw'okubanga ate baddizibwa okuva ku ssomero okudda ewaka mukaseera kano ke babagambye nti baddeyo ewaka. Waliwo omukulu atategerekeseko manya agenze maaso okubanga ate awandiikira ka Kansiime media ng'ayogera ku bulwadde buno obwa COVID-19 ng'agamba nti yagenze maaso okubanga akebera omwana we eyakava ku ssomero era nga ono bamusanze nga alina obulwadde buno wabula nga ate agamba nti yagambiddwa mulirwana we eyabadde alina omwana era naye eyabadde yakava ku ssomero era nga naye yabadde tawulira bulungi olwamututte mu ddwaliro okumwekebejja ng'omwana alina obulwadde we yakomyewo ewaka abambi n'akola omutima ogwekisa era ogwekizadde n'agambako muliraana we namugamba nti munange omwana wange muki mulwadde era alina buno obulwadde bwa COVID kakati naawe abaana b'engeri bakadde okuva ku ssomero batwale ogende obakebeze munange bagenza okutuuka eyo nga naye omwana we mulwadde wabula era avuddeyo n'abeera nga ategeeza nti ali mu kulaba abaana bangi ku social media nga bagenda mu maaso okubanga basambaga amawulire gano ag'abantu be bagenda mu maaso okubanga babika ku social media nti bafudde obulwadde bwa COVID-19 nga bagamba nti bya bulimba tebiriiyo bwatyo n'abategeeza nti mukyakuyita okubalaata nga tekiri mu nju wuwo naye kyolina okubanga omanya nti kati obulwadde tubulina tusula nabwo olw'ensonga nti nange nina omwana mulwadde bwatyo wabategeezezza wabula ng'ono ayongeddeko n'agamba nti ekisinga okubanga kikwasa ennaku kwe kuba nti amasomero abaana bano gye babadde basomera abasomesa babadde bakimanyi bulungi nnyo nti abaana mwe bali abalwadde era nga babadde babaisolating okubajja ne mu bannaabwe nga babajjanjabireeyo ku mabbali kitegeeza nti abaana bangi balina obulwadde buno mutwale abaana bamwe bambi mubakebere kasita mulanga tebawulira bulungi Mubufu bwe bumu abatakakasa nti ddala kituufu obulwadde buno gye buli e Uganda waliwo screenshot egenze maaso kubanga ate etambula ng'eraga emboozi yabadde wakati w'omusawo ne Kyaliwe nga amunyumizaako embeera eri emulago era nga amugamba nti 16 bagenze maaso kubanga bafa obulwadde buno bwa COVID-19 era nga bano bafiiridde mu HDU wabula ate n'amugamba nti ne ICU nayo yakubyeko dda ate nga ne oxygen mutono ddala ate nga abalwadde bo bangi ddala agamba nti emulaga abalwadde abalina COVID-19 bawerera ddala 205 okonagatako kumutegeeza nti ekisinga ekyennaku munanga abafa baana bato bali wakati wa myaka 3 ku 25 obulwadde buno bwe businze okubanga ate bukosa mu ggwanga lya Uganda wabula nga ate jukira nti abavudde ku ssomero bo bato tebaweza na myaka 25 oba 3 obulwadde bwo butandise okubanga bwerise nkuli mu ggwanga lya Uganda abatali waka musabira ate abali waka ate nga n'abali waka nabo bakole ki bagende maaso okusabira abatali waka kwegamba embeera yo yatabuse dda ewaka ne mu kibira mugamba nti omaaso g'omudugavu gali mu ngalo naye kino tekyetaaga kuba mu ngalo zo obulwadde bwatuuse dda ate nga bwe butandise okugoya Uganda kino kigenda kubeera kyanjawulo olw'ensonga nti ensi eyaffe teyakolamu nga ziri ensi ezasooka okubanga ate zirumbaganibwa bali bo baali balina ssente bakolamu naye ate olaba nti kyatuuka ekiseera ne kibeera nga kibayinza kakati Uganda yaffe ka oxygen akaliyo ka bulumi buli kimu kya bulumi olaba ow'omusujja abulwa waateekebwa kati ate owa korona mukama atusaasire okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Kansiime Anne ffenna gwe tumanyi obulungi nti maama we amuzaala yamuva ku maaso ennaku gye zivuddeko entono mabega yes wabula nga atono Mukuziika bagenze mu maaso okubanga bakubaawo ekitaaguro oba bakiyita kitaagulo abo be babitegeera ab'omu west ne babeera nga bagenda mu maaso okubanga ate bazina nga basiibula omubiri gwa maama akavidiyo ako kagenze mu maaso okubanga ate katambula ku social media wabula nga abaana bangi bagenze mu maaso okubanga bacriticizing embeera eno nga bagamba nti bandibadde tebakola kintu kifaanako bwe kityo okubanga ate bazinira ku mufu abamu bavuddeyo ne bagamba nti oba oliawo babadde basanyufu nga bagamba mbu bamuwonye oba oliawo mbu abadde akuze nnyo nga oba oliawo bagamba nti tuwonye kwegamba buli omu agenze maaso okubanga ayogera ebintu ebitategeerekeka naye ng'ate abamu bavuddeyo ne bagamba nti ekyokuzina we batekitegeeza nti omuntu tabalumye naye ate bakitulamu ne balaba nga bagamba oba ne wetuzina ne tutazina agenze tagenda kudda naye nga tekitegeeza nti tebalumiddwa muntu waabwe ate abalala ne bagamba nti buno buba bulombolombo obwaki obw'eggwanga lino
Musuzi kambanjuliredi atika owa atika unisex trends antiona kutusake migugujo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musubuzi wangoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku namba ye y'essimo +9053 770 yeledi atika owa atika unisex trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Okuddako ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya ambulance gyagenda mu maaso kubanga ate agulira abantu b'e Kawempe lwetuusa olwaleero ku kyalo era nga n'omugoba waayo agibaddemu bulambalamba. Ate ng'ono asinziddeawo okutegeeza bannayuganda nti agenda kuwongerayo ambulance endala 2 zifuuke 3 wabula nga ate kyenyinza okugamba nti zandiba nga zijjidde mu kaseera akatuufu olw'ensonga nti COVID yatandisidde okuba nga azingako abantu embeera yayonoonese dda so zigenda kuba nga zeetaagisibwa naye nga kyenyina obagamba nti mukole ki mwebereremu ono avuddeyo n'okugenda mu maaso kubanga ate anoonya omusawo anaabeera nga ate akola mu ambulance eno nga we balinda n'endala zikole ki zijje. Kambalekereze wano olunaku olwaleero atakuumira mpeera bankuumire kambalekere ambulance ey'oweekitiibwa Honorable Muhammad Segirinya mujekanye musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Yes, abalayi baffe mwenna abadde updates online page ze Sweet Apple. Olwaleero tulina mawulire ga ssanyu ambulance zetuze tubalaga tuze tuwogerako eyabalonzi baffe ba Kawempe North Constituency emaze okubeera nga esasulibwa era abaana bakola mu bondi obala batandise okubeera nga bagikuba ekyangwe batandise okubeera nga bagiyooyoota ate n'essanyu eddala nti omubaka asobodde okutufunirayo ambulances 2 asobodde okubeera nga atufunira ambulance era omugoba waffe asooka wa ambulance esooka yono wanomuyita Ronnie the Transporter. Soko buzeko ku bantu muganda wange abali ku online page mbabuzako nyo Mr Update page ya Muhammad Segirinya babuzako nyo amanya n'endoboozi Ron the Transporter original kaloni kamwe akamuko kabwe kati akaina figure ezitulako mu ambulance owulira otya nga owereddwa omulimu guno ndadoko okusabaza abantu wow kageni ntino mpitiwa Ron the Transporter kintu kino nakitandikira ddala kuva mabega simanyi nalinya nalijjali ky'okubeera ya transporter ndi musanyufu nnyo olw'ensonga atugenda transporting nga bantu ate tutasabula mu bwabwe ekyesanyu ekitadde ku mabbali singa ddala okubaza Honorable wa Kawempe omulonde mbaka eyabalira amateeka mbaka Segirinya Muhammad yebale nnyo webale ddala era olaze omutima nti nno ebintu ebimu biwasubiza ddala bannakawempe oba bannayuganda ate otandise okwata kimu ku kimu ate nga kati katubalambuzeeko ambulance yaffe nga bweri era nga bwejja okubeera tusobozese okumanya kiki kyetugenzeemu obudde buno. Ambulance yaffe eno erina akatanda naddala kano akasookera ddala kano kano katulako abalwadde akatanda kano ekatulako abalwadde ate ne bana akatanda akokubiri kano kondowooza kabajjanjabi kano akali wano erina singa omulwadde waffe abeera nga tasobola kussa bulungi mukka oba nga alina ekizibu ky'okussa ambulance yaffe eno erimu oxygen erimu first aid kit box singa omulwadde waffe tuba tusanze omuntu mukubo oba oliawo ng'atomeddwa oba nga atufunye obuzibu bwonna era asobola okubeera nga ayambibwa. Ambulance yaffe erimu buli kimu kyonna kyonna naddala basoma abasawo osobola okubeera nga ambulance eno ogyetegereza bulungi nnyo. Akatanda kaffe kano kasituka osobola okambusa era osobola okubeera nga okakkiriza bulungi. Erimu buli kimu kyonna kyonna era nga bagikolera ku mutindo gwa lwaliro nti in case ne bwoba omulwadde akyaluddewo omusawo aluddewo okujja ate osobola okubeera nga bajja wano munda ne basobola okubeera nga bakola ki nga bakukolako. Ambulance eno erina microphone nti osobola in case nga mu maaso wabeerawo obuzibu osobola okuteekako microphone. Roni gulawo balage microphone weeri nti Ron the Transporter asobola okumakinga sure nti ateekako walwene yako driver eyekola etya eyo eno yako driver osobola okugeziganya
kamalozi gaitamu abwe then noberawo air driver yennyini obuteta banyakwata eno guni mungalo kubanga obera ovuga osobola okwogerera kuli kwennyini akolengera kano kali flexible microphone yes naku microphone so zona switch matala bichiyo na microphone gena biri akadde kavuga soko tekemo kiruka akadde already kona kavuga positive neutral went soka otekeko tulebe kubanga lwo buntu otero vumo obwo obuyita fungua barabara kiri kitya aha obudde bo bonna bwe bagala okuwulira teka kutwabe oh nice so oyumbaka wa face honorable Segirinya Muhammad wakawempe nos ambulance maze okubeeranga etu wow banaka wempe eje mpulira SC nekintu kyebadde mpulira ekivumbe kikuba empewo obulungi ebadde SC okay kona kuwulira akakubuganye kati saa yakakano SC everything kikola era ne waliwo kati nikona akabakawulawo era kabakagatiwa nenga everything is complete okay so banaka wempe mwena tubategeeza tibikintu nakimaze okubeera nga kiri set onaku olwencha egenda kubeera nga tujja unveilinga mu constituency onaku olwaleero egenda kubeera nga efuluma bond buli kimu kyonna kibadde kiri taratibu nze sweet apa badde ku kamera tubaagala nnyo mwebale kutulondera ombaka waffe Honorable Segirinya Muhammad.